omuntu abadde mu ddwaliro bamutaddemu akaseke ali awo abadde akolootera agira ki n'afa ng'ayasamye. Tulina okuwumba omumwa ogwo, maaso n'omumwa. Mukitegedde basiraamu? Kiki kyetusookerako? Inna lillahi, then maaso, okuzza amaaso ge naki n'omumwa. Bwe kiba kikwetaagisa okufunayo akawero oba akawuzi oba kotoni n'omusibako omumwa gusobole okwekwata nga tayasaamiridde mu kikole. Ekiddako kumugolola. Bw'abanga afudde teyeegolodde. Waliwo abafa nga alhamdulillah nga beegolodde bulungi, waliwo abafa nga abadde yeezinzeemu, omukono guli eno, ekigere kiri eri, kino kiri eri. Tuzzaako okumugolola ebiyungo bye ne bitereera nga bw'abadde nga mulamu. Kye tuzzaako tulina okuba nti tufuna olugoye ne tumubikkako yenna, tumubikkako olugoye olumubuna yenna, tufuna essuuka oba bulanketi oba ki ne tumubikka omubiri gwe gwonna. Kubanga omuntu bw'abanga afudde alina embeera z'abeeramu, oluusi ayinza okuba nga atiisa abamu. Tumubikkako olugoye omubiri gwe gwonna. Bwe tuvaawo tuba tukola enteekateeka ey'okumuggyawo tumutwale we tugenda okumulongooseza. Tumuteeka awantu awasitufu. Wano mu kibuga tulina obutanda bwe twakola bwe tunaalizaako abafu kwe tumuteeka. Mu byalo eyo oba enkola enkadde baateekangawo emigogo gibeera ebiri oba esatu nga wansi waagyo basimyewo ekinnya n'abeera awantu awasitufu. Bwe tumala okutuusa awo tumuggyamu engoye ze zaafiiriddemu, tumuggyamu engoye ze zaakoze eki zaafiiriddemu. Bwe tuba tumuggyamu engoye tetumwambula, tetumubikkula ssuuka gye tumubiiseeko eno, tuzimuggyamu ng'alimu eyo essuuka gye tumubiise. Bw'abanga alina ekanzu osimulwa amapeesa g'ekanzu oba essaati oba tishaati n'ogimwambula mpolampola bw'oti, n'ogiyisa eno waggulu, n'ogyamu omukono, n'ogyamu omutwe n'omukono omulala, n'ogiteeka wali wabbali. N'ekooti ye oba n'essaati ye oba ne vesiti ye n'obimuggyamu. Bwe tumala ne tumuggyamu engoye eza wansi, osimulula omusipi gwe, amapeesa oba zipu, n'omuggyamu empale ey'omunda, nabyo n'obissa wale. Naye ng'obikola omubisse. Bw'omala okola ebyo tugenda munaaza, tokkirizibwa kumubikkula obwereere bwe. Oba gwagenda omunaaza tomutunuulira bwereere bwe, tusigala tumubisse. Okumubikka olina okubikka paati ezimanyiddwa mu Siraamu nti bwe bwereere bw'omuntu. Bw'abeera omusajja olina okumubikka paati eno eri waggulu w'ekkundi, okuviira ddala ku kkundi lino olibikka. Omanye ekkundi
inkofu ogitegedde yeruwa olina okubika olugoye okuva wano waggulu w'ekkundi paka wansi waki aw'amaviivi obikawo olugoye awo kati paati esigadde ne bw'osigala nga togibiise oba toyina mutawaana ne ku mukyala bw'abanga omukyala yafudde naye nga abamuliko bakyala banne era nabo basigala babiika bitundu byebimu ebyo okuva waggulu w'ekkundi paka wansi waki aw'amaviivi babiikawo olugoye. Omuntu aba afudde kitamwa abantu abatali kumukolako mu kumunaaza okubeerawo oba okumutunuulira. Omuntu ng'afudde tafuuka kyabulambuuzi, buli omu ava eri akole ki? Amutunuleko okuggyako abo bokka abali okumukolako, abali okumukolako mu kumusitula, kumuteekateeka, okumuggyamu engoye, abagenda okumunaaza, abo be bokka abakkirizibwayo. Abasigadde temugendayo, muba temuyinaayo bwetaavu. Tetulina bwetaavu okulaba gundi abadde afaanana bw'ati nga mulamu, kati bw'afudde afaanana atya. Ebyo tebitugasa. Gwe twala ekifaananyi ky'omanyi nti abadde mulamu ng'afaanana bw'ati, ebisigadde ng'afudde tebikola ki? Tebikugasa. Abantu abagenda okunaaza omugenzi, si buli omuntu akola ki? Agenda kumunaaza. Balina kubeera nga beesigwa basiraamu ate nga bakkiriza bulungi era nga beesigwa bulungi. Temumala gateeka bantu mu kunaaza basiraamu nga boonoonefu tebamanyi na kunaaza bafu. Oluusi n'essola nabo bennyini nga tebasala naki? Essola. Balina kubeera nga bantu bakkiriza ng'ate balina amaana, balina trust, kye banaaba balabye ku mugenzi oba kamogo oba ki, nga tebajja kukoogera oluvannyuma lw'okumunaaza, tebajja kabuulira muntu yenna. Mukitegedde? Omuntu ayinza okufa, oli n'agenda amunaaza n'avaayo n'agamba nti owaayi akasajja kaafudde bulijjo kampi naye owaayi kabadde kayina eki? Inkidi batinano awalidde oyo temumuteekayo. Omusajja abadde musajja jaya nti naye abantu bagumira bingi. Tulondamu abantu basiraamu bakkiriza, beesigwa, bakuuma ebyama. Be bantu abakola ki? Abayingira wa? Abayingira mu kunaaza. Banne okusoma ffe tusomesa oyo ayagala okusoma, tusomesa oyo ayagala okukola ki? Nze nali mbaddeko mu kiraasi nga ndimu bw'omu naye nga bansomesa nga ntula nzekka ne lecturer wange najja n'ansomesa ne tugenda. Akati abeerawo bwe tukola ki? Tusomesa. Abagisu bagamba nti bakalo okole kina oganire, bakalo oganire. Ndugutula akatali eddako bakalo oganire. Omugisi yagamba nti bw'aba ayimba oluyimba lw'empola agamba nti omugisi waba atayirira oyo aba ayagadde
atayagadde tebakola ki tebamuwaliriza. N'olwekyo tujja kusomesa abagala okusoma. After all ne mu kuteekateeka omufu tetwagala bangi, twagalayo abantu baki tono bajja tukolera. Tugenza okusaala nga tukomye ku ki? Abagenda okola ki? Okumunaaza. Tugambye abagenda okumunaaza balina kubeera basiraamu bakkiriza nga beesigwa, abatalina samwasamwa. Kuba omuntu ebbanga lyamalanga mulamu alina embeera zabeeramu, ate bwafa oluusi waliwo embeera ezikola ki ezikyuka. Abantu balina kubeera nga beesigwa bulungi. Abantu abo nga tebalina kutandika kunaaza mufu balina okukakasa nga balina gloves nga weeziri zetwambala ku ngalo nga weeziri, oba obuwero. Edda bakolanga buki ebikunta bye twayambalanga ku mikono birina okubeerawo. Kotoni yali baddewo, pamba akole ki abeerewo, oba goozi. Omanyi goozi onaasiba ebiwundu, goozi oyo naye kirungi n'abeerawo. Sabbooni abeerewo. Bwe tuba tusobola okufuna onaawunya akawoowo omulungi ow'okunaaba yasinga obulungi. Bwe kiba kyetaagisa ekyangu okubeerawo tekirina mutawaana, nakyo kibeerewo. Ekisanirizo nakyo kikole ki kibeerewo. Omuntu ayinza okufa nga alina enviiri ze nga nnyingi, oba ayinza okufa nga alina ekirevu nga ki ng'ekirevu nga kiringa ekyani, taliiwo. Omuntu ayinza okufa nga alina ekirevu nga kiki nga kinene kiwanvu, kibeerewo. Omuntu ayinza okufa nga mukyala nga alina enviiri ezeetagisa okukola ki okulongoosa, so ekisanirizo kibeerewo. Perfume abeerewo. Perfume akole ki naye abeere nga waali. Nairo kata bw'abeerawo, buno obuuma buno obusala ki enjala bubeerewo. Omuntu ayinza okufa nga abadde tanakubeera nga asala ki enjala ne tuzimuggyako, oba ejjirita naye ebeerewo. Tawulo ebeerewo, oba olugoye lwefaananyirizaako tawulo lwe tunaakozesa nga tukola ki nga tumusiimuula nga amaze okukola ki okunaazibwa. Engoye zetugenda okumunaalizaamu zibeerewo, zetugenda okumuzingamu nga tuyinza okumunaaza nazo zikole ki nazo zibeere nti weeziri. Amazzi gabeerewo agamala. Bwe tutandika okunaaza omuntu oleme kubeerawo bwetaavu bwakudduka ate emugga tunoonye eki amazzi. Oba oyinza okuba nti obadde ogirabwa oti neweekoona ku baketi neekola ki neeyiika. So amazzi galina kubeera nga weegali agatumala obulungi. Abanaaza bano be baani? Kirungi nnyo omuntu asookera ddala mu by'okunaaza omufu gwe bayita wasiyuhu, omugenzi ng'alina wasiya, alina gwe yalaama nga imaamu byabadde ayogerako. Gwe baalaamira okunaaza yasooka mu ddiiro. Gwe baalaamira nti alina okunaaza yakola ki yasooka mu ddiiro okunaaza omufu. Oluvannyuma bw'aba teyalaama, kuba wali omuntu okufa kutuukako ng'abadde tanaba kulaama, ani agenda okukola ki okumunaaza? Bw'aba teyakola ddaami, kaakati abamunaaza balina kubeera bano ab'eŋŋanda ze, asabatul mayyiti, ab'eŋŋanda abooluganda olw'omufu ku sayidi ya taata we.
ab'esayidi eyo taata we yaba asooka waba waali ng'amanyi okunaaza, oba jjajjaawe ayinza okubeerawo ng'amanyi okunaaza abafu, yaddako. Oluvannyuma abooluganda abo bannannyini muntu, naye nga balina okubeera n'obulombolombo buli. Waliwo ab'eŋŋanda ababeerawo ng'ebyo tebakola ki, nga tebabitegeera, be basooka mu kunaaza omufu. Bategerekese bulungi abo bannaayi. Kati nga gwe weekubamu mu kifuba nti muganda wo aba afudde, okolifayinga okumunaaza, gwe weebuuza ekibuuzo ekyo. Lema kutunuulira nti oli bwe mba nfudde oli ajja kumunaaza. Gwe okolifayinga okunaaza munno bw'aba afudde. Bw'oba tokolifayinga, otandika okunoonya qualifications n'okutandika akaseera kano. Awo tukoze eki, tuvuddewo. Teekateeka w'ogenda okunaaliza, twamutaddewo dda omuntu waffe waali, oteeketeeke ne w'ogenda okumuzingira. Waliwo ebifo ebimu nga kwe bamunaaliza kwennyini okwo, bamuzingira okwo kwennyini okwo, okusinza ku nteekateeka gye baakolamu ki, gye baakolamu akantu ako. Bamunaaza, bamala okumunaaza ne bakasiimulako bulungi, ne bakaza bulungi omuntu, era ne bateekako engoye ez'okola ki. Waliwo ebifo ebimu nga tumusitulawo ne tumuteeka ate mu kifo ekirala, ne tuleeta olugoye abanaaza abafu lwe bakazaako nti olukawusa. Mwawulako ekigambo ekyo ndozi? Waliwo olunaaza omufu, waliwo n'olukola ki, n'olukawusa. Baali bategeeza kukawusha, kigambo kya Luswahili, yaani okusiimula omuntu abeere nga akala, amazzi gakole ki, gamuveeko. Eyo tuvuddeyo. Anti byamu Ramadaani, eyo wiiki bwegenda beekoze eki, eba egenzi. Amazzi weegali, nebyenjogeddeko kati byonna weebiri, ne munnaffe waali. Tutandika kati, tutandiikirewa, yambala gloves. Omaze okwambala nti ye lwaki oyambala? Kubanga omusiraamu takkirizibwa kukwata ku bwereere bwa munne with his naked what hands, n'emikono emyereere. Omuntu bw'abanga avudde mu bulamu obw'ensi, tomanyi abadde awangaala atya. Awulidde bulwadde ki obumusse, oluusi buyinza okukwata, oluusi ebintu ng'ebyo. Awulidde oluusi tekyetaaga kubeera nti ofiiringa obwereere bwa munno direct. Ekyo kigendera ddala ne ku baana abato. Bw'abeera ng'omwana aweze emyaka 7, bw'abeera ng'aweze emyaka emeka 7, naye tomukwatako na ngalo njereere, kujja kulina kubanga olina kyokoze eki, kyosibyeko ku mukono. N'omwana omuto. Era abo abaana abato ku myaka egyo 7 n'okweyongerayo, buli omu kati anaazibwa ne sekisi ye. Bw'aba mulenzi basajja, bw'aba muwala bakazi banne. Naye wansi w'egyo maama ayinza okunaaza, taata ayinza okunaaza obwana obuto. Olidde naye waggulu w'emyaka egyo 7 no. Tutandiikirewa, ddira munnaffe oyo n'abantu baffe bali abali okuyambako munda. Bantu bameka abalimu? Mulimu ono agenda omufukirira ku mazzi, ayinza okukola erudde eno, n'omulala ayinza okukola ku sayidi eno, 2, mulala ayinza okuyambako okubeera nga amusitula 3, mulala ayinza okuyambako nga bw'atuweereza obuntuntu ki bwe twogeddeko obwo, mpeereza tawero eyo, mpeereza kotoni oyo, mpeereza gundi oyo, 4. Ndowooza abantu abana bayinza okumala. Abaana bakola ki? Bamala okubeera awo. Okujja kusinga wabeerayo hajja nga wali obwetaavu,
tetukinako muki mutawaana okwongerako enamba naye abaana bakola ki bamala. Omuntu oyo tujja kumugolola nga bwe twakoze mabega wali nga yakafwa abeera akyali mugonvu, ebiyungo bikyatambula bulungi, naye waliwo abamu abajja nga butuufu tebamukozeeko ng'akaluba. Tutandika okumugolola ebiyungo bye ne tubigonzagonzaamu bulungi, si kumumenya bumenya. Waliwo abagolola n'asanga n'omuntu omulema n'agezaako akole ki abeere nti amugolola mumenye, abeere ng'ategeera, so nga bw'abadde ng'akyali mulamu nga muki nga mulema si wakugolola, ogolola omuntu nga bw'ateeka okubeera nga bw'abadde. Mukwate omuntu oyo mubeerenga abamutuuza, musitule omutwe gwe, mubeerenga abaagala okumutuuza, abeerenga omuntu ayagala okukola ki anaatera okukola ki okutuula. Kakati omu ku mmwe ajja kutandika okuyisa omukono gwe ku lubuto lwe ng'alinga akola ki amasaajinga omuntu oyo. Okumasaajinga olubuto olwo tugendereramu ki? Tunoonyaamu nti omuntu bw'abanga agenda okuva mu bulamu obw'ensi nati ezimu zita. Ayinza okubeera nti oluusi waliwo ebibadde birina okufuluma ebitaafulumye ne bibatawaanya nga muzinga omufu oba mumusaalira oba mugira ki. Kati bw'abeera nga tugenza okumuteekateeka tukolera ddala ebyo byonna ne tukola ki ne tukakasa nga tebiriiyo. Kati mu kunyiganyigako olubuto luno tulina okubeera n'amazzi nga mangi, tulina okuyiwawo amazzi nga mangi. Kitegerese tetukamula muntu nti ofoosinge nti bw'abaga talina kivaayo lazima nina kumunyiga paka kikole ki wabeeko ebivaayo. Nedda, si byampaka, si byaki. Tugamba in case waliwo ebibadde biteekwa okuvaayo ne bikoma mu makkati ne bitavaayo, bisobola okuvaayo nga tumusitula tugira ki bye twagala tukole ki tulabe ng'omuntu waffe tajja kuba na mutawaana. Mu kaseera ako we tuba tumutadde, we tuba tumuteese, we tumutunzizza awali obutuuliro waba waliwo ekifo ekiyinza ogendamu amazzi ago amakyafu ago. Era mulaba obutanda obukolebwa ennaku zino batera okuteekawo ki ekituli wakati wano ne bateekawo n'ebbaafu ennene wansi awo nti amazzi gakola ki gayiika omwo. Kakati mu kaseera ako omuntu omu ku mmwe abeera akozesa omukono gwe ogwa kkono gw'amaze okwambazaako ekiwero kiri n'abeera nti anaaza omuntu oyo n'amukola ekitinja bulungi nnyo nnyo n'atukula bulungi, n'omulala nga bw'afuka amazzi nga mangi aleme kuddukayo, aleme kukola ki. Omanye amazzi gakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Mwabali wano mugenda emmanju eyo mu biyigo byaffe eyo, omuntu n'agenda eyo n'olabira ddala nti omuntu gy'ali naye nga tamanyi kukozesa toyi y'amazzi, n'olabira ddala nga mutuufu akabonero akalaga nti gundi gy'ali eyo ne bw'oba oli wano ku muziki okola ki. So nga bw'okozesa amazzi n'oyiwayo amazzi tewali kawo konna akakola ki kavaayo. N'omuntu abeera wali ne mubeera ku layini wano ali mundu omwo naye nga tafaayo kubeera nti ase n'amazzi akole ki ayiweyo ebikyafu bikole ki. Ne mubeera nga ku layini awo naye nga mukutte ki mukutte nnyindo nga yamanyire ezaffe ezewanaale ziri zogendayo bugenzi buli kyosigayo kikola ki kigenda bugenzi eyo tewali kuyiwa mazzi. Kati lwasaaliddeko wano mu kibuga era najja n'enkola eyaawa yewanaale oba eyemasanda oba eyemusoto. So embeera eyo tukozesa amazzi mangi kubuzaabuza mbeera eyo. Bw'amala ekiwero ekyo kyakozesezza isitinja akijjako
nabeera nti ayambala ekigole kiki ekirala. Ekyo si kyagenda okukozesa mu kunaaza oba mu kumufunyisa ewuzu. Tuvuddeyo tumuzizzaayo. Mu kumuzzaayo okwo toyiwa mazzi gamugende mu nnyindo oba mu kamwa. Ensonga lwaki twamusibye ne kotoni wafuuli bwe twagambye abajja atandika okukola oba goozi mu biseera ebyo osobola okubeera ng'okola ki ozibikirako ki ebituli ebyo okusooka amazzi obutakola ki obutamugenda mu direct. Bwe tuba tumaliriza ebyo tugenda kufuna wuzu. Tugenda kufuna ki ewuzu nga tutandikira mu biyungu bye tutandikiramu okufuna wuzu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwati bwe yadirectinga abaali banaaza muwalaawe yabagamba okukola ki okutandika n'ebitundu bye ebyaki ebya ddyo n'ebifo mu ebifo bye ebya wuzu. Omuntu byatandikiramu kale ngaafuna wuzu nga bwofuna wuzu gyogenda okusaala anti otandikira manjweri si bwe guli sitinja twagimaze kati oba ozaako okunaaba ki mu ngalo si bwe guli leeta omukono gwe ogwa ddyo ekibatu kino ekya ddyo oyiweko amazzi oyiwe ne ku kibatu kyaki eky'omugenzi kino ekya kkono. Oba omaze okumufukira wuzu mu ebyaki wuzu ey'ebibatu. Bw'ova ku ekyo oba ogenda wa omunyunguza amazzi muki mukamwa ate twaganye okumunywamu amazzi muki mukamwa era tomunywamu mazzi mukamwa. Funa kagoozi ako bwe kabeerawo kaba kalungi nnyo oba kakotoni ako okayiweko amazzi okakazi okamulemu ki amazzi ago oyise muki mukamwa kumannyo kuno. Ofuna akalala era okole ki okayiseeko kumannyo mukamwa. Funa nako okusatu owumbeko omumwa then ofuna akalala okole ki okirininga ennyindo zino. Oyinza okuyingira mu kakotoni ako n'okirininga ki ennyindo. Ngambye twogera ku muntu afudde nga ye muntu afudde enfa gye bayita natural ki death. Tayina nti waliwo omusaayi guva mu kamwa waliwo omusaayi guva mu matu just afudde enfa ennungi eri awo gwe tuli okwogerako. Bw'oba omaze ojja kukwata amazzi kati obeere ng'onaaza feesi ye oyiwa amazzi mu kibatu kyo n'obeera nti onaaza ki feesi ye yonna mulundi gumu ebiri esatu awo oveewo. Bw'ovaawo olagawa ddayo ku mukono ogwa ddyo otandike okubeera nti omunaaza omukono guno ogwa ddyo paka mu nkokola. Enkokola ze zino baziyita batya mu lugisu? Zikumbo abalumanyi bafulumye baziyita zinkumbo. Awaliti kakati emirundi esatu gy'oli ofunisa omuntu ewuzu. Bw'omala omukono ogwa ddyo okwata ogwa kkono okole kyekimu. Bwe tuvaawo tuddawa bw'oba ofuna wuzu tuvaawa tuddawa tugenda ku mutwe ne tugukola ki kunaaza oba kusiiga mazzi ku mutwe? Kusiiga mazzi ku mutwe si kunaaza ki si kunaaza ku mutwe. Era omuntu oyo ajja kukola kyekimu ajja kuyiwa amazzi mu kibatu kye abeere nti amuyisa ki omukono gwe ku mutwe bw'ati aguzza eno bw'amala era emikono gyakole ki agizza eno
munno ono ng'amukwatiddeko ono omulala ono aliwo ono awaniridde omutwe gwe wano. Assistant oyo abeerawo bakulu mulimu gw'amaanyi nnyo. Bwe tunaava ku wuzu awo tuba tuzzaako paati ki? Amatu. Ajja kuyingiza olunwe lwe muno mu matu n'omukono omulala mu kutu ki okulala nga bw'akola nga tufuna ki? Tufuna wuzu. Bw'avaawo tugenda wa? Ebigere. Edda baayisangako ne mu nsi ng'eno wuzu. Seeka Wandege namuwulira wana nga agamba nti waliwo abafuna ewuzu ne bongeramu ebyekika munaayisaako naki? Mune mu nsi ng'eno bw'aba yongeddemu ebyaki? Ebyekika kyewaabwe. Naye nga mu byewuzu tekikola ki? Tekiriyo. Bwe tuva ku matu tuba tugenda ku bigere. Otandika n'ekigere kino ekyaki? Ekya ddyo. Era n'oliwa amazzi okuva waggulu eno ne gakka wansi eno n'onaaza bulungi nnyo. Buli wamu ne wakola ki? Ne wafuna amazzi. Bw'omala okugulu okwa ddyo n'okwata okwa kkono. Eyo ewuzu eba ekoze eki? Ewuzu ebeera ewedde. Bweggwa tugenda kutandika kunaaba kati mubiri gwonna. Ojja kutandikira ku mutwe nga bw'onaaba, oba nammwe bwe munaaba mutandikiranga ku mutwe simanyi, naye naaba ensiraamu otandikira ku ki? Ku mutwe, wadde ng'oli mulamu nga tonnaba kufa, otandikira ku mutwe. Kati omutwe ogwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bakozesanga kye bayita sidiri. Sidiri muti, bajjangako ebikoola byagwo ne babiteeka mu mazzi ne babikunya bulungi ne bikola ejjovu nga sabbuuni. Oba omuti ogwo mugumanyi? Muti gwa sidiri ogumanyi? Bano abatunda ebyegundi ebyamajini ebyamazimu ebyemizimu bagumanyi bulungi. Era nawani wafu wano weguli wano kumpi n'omuzikiti wano. Naye sijja kubalaga. Sijja kubalaga, mugenda gwa abusinga mugumenye mugire ki ate gufwe weguli wano. Akati ebikoola ebyo kiba kirungi n'obikamula bulungi. Ye kati kubikoola kanveeyo beera ne sabbuuni. Beera naki? Sabbuuni waffe oli gwe ngambe nti abeerewo. Sabbuuni oyo ojja kumukuba mu mutwe bulungi. Onaaze enviiri ezo bulungi zitukule bulungi. Naye mu kirevu muno namwo okole ki? Okinaaze bulungi. Musiraamu bw'abanga afudde ng'alina ki? Ekirevu. Mmwe beetaba wano temujja kumenya nnyo ababanaaza kubanga ebirevu temukola ki? Temubiina. Mmwe muli bangu bakunaaza. Ate n'enviiri temuziina, muli bashawuriini, muli bangu bakola ki? Naye waliwo Abapakistaani abayinza okujja ne bafiira wano ng'afudde n'eki? N'ekirevu kye. Nakyo tukubamu sabbuuni etukinaaza bulungi nekitukula bulungi. N'oyiwako amazzi n'omunaaza, naye amazzi tegagenda mu nnyindo, tegagenda mu kamwa. Bw'omala okubeera nti omaliriza omutwe ogumazzi gutukudde bulungi nti ye kati genda ku mubiri. Omubiri bw'oba onaaba otandikira ku ludda olwaki? Olwa ddyo. N'obeera nti oyiwako amazzi oludda olwa ddyo okuva waggulu wano ku kibegabega wano nga bw'olaba ekifuba kino Mungu bwe yakola ki? Bwe yakitonda sayidi eno bweti n'okugulu kwako n'omukono gwako n'onaaza paka wansi. Kubako sabbuuni okuva waggulu eno, okuba eyo sabbuuni bulungi. Yenna akole ki? Munno ono ajja akuyambako. Oyinza okuddira okugulu kuno okw'omugenzi n'okuzza kuno bwoti ne yeekwata bulungi n'omubinulako bwoti. Munno ono akuyambako, omulala n'abeera ng'ayisaayo ki? Sabbuuni awo, oba naye n'akantu akamuyambako, oba alina kyangu kyakozesa oba ki, kunaaza muntu akole ki? Atukule. Bw'amala ate n'amusimulula olidde
ate n'amusiba sayidi eno n'amubindulamu bw'ati n'atandika ku sayidi eyaki eya kkono ng'akuba sabbuuni wansi eno yonna paka wansi n'abeera ng'ayiwako ki amazzi. ogwo gwe mulundi ogukola ki ogusooka. kati omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali awa instructions abaali banaaza muwala we yabagamba nti mumunaaza emirundi emeka 3 oba 5 oba 7 oba gye munaaba mulabye nga gyetaagisa kasa gibeera nga gya witiri. buli mulundi bwotyo bw'okola ng'ogyeko omutwe gwo tugunaaza bulungi gutya. emirundi gino 3 5 tugibala okutandikira ku kibegabega wano. ogwo gumu sayidi ne sayidi n'ogwokubiri ogwo mulundi gumu n'oddako ogwokubiri n'oddako ogwokusatu n'oddako ogwokuna ogwokutaano paka omuntu lw'okakasa nga akoze eki ng'omuntu atukudde bulungi. twagala omuntu atukule. bwebange ekizibu kyo mazzi tugambye amazzi gakole ki gabeerewo. amazzi gakole ki gabeerewo. nagambye maase nti ewafu awo tulabe pulamba atuteekeremu sinki awo tugire ne kataapu tukateekewo munda awo tufune ne kasoketi kaffe tukateekemu n'amasanyalazi kati nga tubugumizaawo amazzi gaffe tufune obwangu. ntukyoga nti ani alina ku nku ani akumyeyo esigiri ani agize byonna nga biggwerawa gwe kasi oyingira omwo ojagenda okufuluma ng'oliriddawa ng'oli wano onoogenda okuddamu amagezi nga bakubuuza nti manyi rabbuka ng'ate oliriddawa ng'ate oli eri naye awo ng'okoze eki yesu omuntu agenda okuliwa amagezi nga bamubuuza manyi rabbuka nga kyati yarabbi ate wano natuuseewo ddi wano okyatamatamane bakusimba ekibuuzo ekirala oba okyaliko ebyo ne bakuwa ekifaananyi kya nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ono omwogerako ki omumanyiko ki ojja kukola ogusajja nga ekifuba kigazi guwarabu gwina enviiri nene n'omutwe gugazi bwe guti gwina ogulevu gunene bwe guti gwina engoye ezikoma mu ntumbwe yiiri guno tabuligi kiguno bw'obanga tewabitegeera ojja kutamaatama kati enyunda eryoka ekole ki tujja bituukako ebyo inshallah ebikolebwa nga tuli muki nga tuli mu kabuli mbadde tikukimuto ndogenda okuddamu amagezi ng'okoze eki so eri ovaayo nga bamaze okutereeza buli kimu bwe tunaabeera n'ebintu ebyebyo. Allah akbar wali alhamdu. ebyo byonna obadde obyekolera ng'oli mulamu gwe kennyini kati oli eyo babikukolako bakola ki babikukolako bukozi. bwe tumala okunaaza omuntu waffe oyo olugoye lutumunaalizaako luno lubeera lutobye luba lukoze eki lutobye. kati ogira n'omusolomuko amazzi gano ne gakola ki ne gagenda bw'oba olinayo ekigoye ekirala ky'obadde okozesa n'osiimulako katanda ako amazzi ne gakola ki ne gakendeerako ekyo n'okisuula wali nga tonnakisuula obeera ofunye ekirala kye bakongedde ky'obiiseeko omufu ono. okubiika okunagambye nti ne bw'otamubiika yenna kati samusigalamu nga kati nga mmwemmu abali okukola ku mufu muyinza okubiikako paati eyo ka gyenkoze eki gyenjogeddeko ne musobola okufuna akiseesi ennungi ekola ki ekiriininga obufu obulungi. kati muddamu ne mumubikka olugoye olwokubiri ne mujjamu olutobye ne muluteeka wali ne mumusiimuula bulungi. lwe mumusiimuuza olwo luyinza nalwo okola ki okutoba olw'amazzi gano ag'okumusiimuula gano onalwo nga mulukola ki nga muluteeka wabbali nga muleeta olukalu. kyetubituga nti ebintu ebyo kyetaaga ne bikola ki ne bibeerawo byonna nga biri tayaari. kakati bwe tuleeta olukalu ne tumukaza bulungi ng'akaze bulungi olwo tuba tugenda kukola ki okumuzinga
mu ngoye. Allah wanaatuwangazizza balazi eddako tujja kutandikira ku kumuzinga inshallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twogedde ku kubikka obwesigwa mwe muvudde ekibuuzo ekyo, naye omuntu bamukubye ekyasi bamugize eki agenza okugira nga waliwo embeera ng'eyo aleme kugamba nti eriiso libadde livuddemu oba ki oba nam. Ekibuuzo kibuulizza walungi kiri mu musomo gwaffe ogwedda gwe twogerako. Omuntu ono gwe tugamba okubeera nti mwesigwa, omuntu ayinza okufa ng'aliko akamogo. Akamogo k'omuntu tokoogera obanga okamulabyeko tokoogera. Kyekyokulabirako kyempadde nga tetunnaba kusaala naye ngenza okulaba nga mwagala okutandika kuseka nenkirekerawo. Kakati omuntu ayinza okufa, katugeze mu butaje muntu munabida oba muntu abadde musiraamu wa shiriki bwati nga bwomanya abantu bwetuwanganda kuzibu, n'omulabako obubonero obulungi n'ojja obuulira abantu ng'ovuddeyo nti abadde bwati naye nga ate abadde awangaala mu mbeera bweti ne bweti nga bw'onooyogera kiyinza ate okubuza abantu abasigadde wabweru. Yandooza omusajja ono abadde akola bwati naye olaba abanaazizza bagambye nti omusajja abadde mu mbeera ki nungi, abadde nga mwenya abadde tobyogere ebyo. Okujjako waliwo byolaba nti bw'onooba obyogedde kiyinza ate okuluŋŋamya ki abasigadde wabweru. Timutuufu omuntu ono afudde naye abadde n'embeera bweti nga kiyinza okutiisa abasigadde nti osanga embeera eye mutuuseeko lwa neeyisaayo gyakoze eki gyabadde yeeyisaamu embi ng'ali ku nsi. Kyetuba twagala abagenda okunaaza balinga bategeera ekigendwa ky'okukola ki ekyokunaaza si kumala gasuubulayo buli ki buli omu. Mukitegedde? Kyekigendererwa. Kaakati oli bagenza okumunaaza eriiso teririiko, oyo tukole ki? Aleme kwogera, ayinza okukyogera ako si kamogo kubanga yafudde akisidenti yagize eki ate olisi waliwo obwetaavu bwakyo. Nze naziikako omuntu muto wange eyattibwa ye Kampala. Akati oluvannyuma ne bagamba yabadde bwati ne tubuuza abaamunaazizza mwe mwamusanzeeko nga aliko ebiyungo bino na bino ne bagamba kino tekyabaddeko ndowooza kiraba. Naye kati waliwo abawulira nti bamugyemu ebyenda bamugyemu ebyomuluto ne badduka bajje bakole ki okuwitira ensinga alabe omuntu gwe bajjeemu ensigo afaanana atya, buli omu gayagala alingiza alaba ensigo. Kakati abo si betwetaaga. Era omuntu afudde kyetaaga poliisi. Kati ng'ensonga gyogerako yeyo ebeera police case. Funya accidenti, poliisi eyagala okumanya ddala ebadde accidenti bagenderedde okumutomera oba nedda. Banaagenderera batya okusinziira ku mulambo engeri gye gufaananamu. Bajja kumanya sipiidi z'abaddemu wakuze ki wabadde okumutomera, ne bagenda beetegerezaawo ku luguudo. Omanyi oluguudo emmotoka erina weetambulira n'owebigere olina wookola ki, olina ne woosalira ng'okuloosinga ekkubo. Bwe bakusimulira wootalina kutambuza bigere yo shawuri yako, ojja kufa ofe bufi bwotyo olidde. Naye kasabasanga nga obadde ku zebra crossing, oli ajja kuwandiika nti abadde ku zebra crossing. Kati gwe ne bw'oba nga oziikiddwa keesi esigala ekola ki etambula. Kakati omuntu afudde ali mu mokyale wali, poliisi nejja eyagala okumanya afudde ki
olingaga nti bamuwadde butwa, olingaga nti nedda yafudde bufiye, kanti nedda yageza okulya emmere wagundi lwavuddeawo nakola ki, naafa. Poliisi ngigamba kati kakati omuntu afudde tetujja mubuuza nti olidde waani, leka tufune ki obujulizi. Omulamuzi anaasinzira ku ki akakasa eyo nga bagamba dokita jangu, dokita ng'ajja ng'akola ki, ng'abaaga omuntu. Batandikiranga wano, nze nakabene nfunanga 2-3 dokita ng'asala, batandikira wano, nasala natuuka wano, nasala mu bwati, n'amuyuzaamu, n'abeera ng'alaba eby'omunda, n'asokoolayo ki ensigo, n'agyetegereza, oluusi n'agisalamu alabe kiki ekirimu, biki ebyo, n'awa recommendation, ensigo zibadde ennungi oba ebyenda byonna bibadde birungi, temuli tabu kiki n'awaaki recommendation nga bwakoze eki bwalabye, bwamala n'akola ki, n'abizzaamu, era ne batandika okukola ki, okumutunga, ne bamutunga ne bamuzzaawo bulungi, ne bamusumula bulungi, ne babawaaki. Kakati omuntu oyo oli bwajja n'agamba nti tebaamuwadde ki butwa. Omugenzi Isa wa Kongo yagenda n'afa, ne bagamba nti alabika baamukoze ki, bamuwadde bagamba butwa okumutuga awolidde. Naye twaliyo, dokita najja nga nange wendi, n'amusala olubuto, ne tukebera mu byenda nga mutufu amazzi gaalimu, ng'anywedde amazzi ki, yagwa wali n'anywa amazzi mangi, n'abeera nga tasobola kwenyenya, tasobola kugira ki, n'afa olw'amaki amazzi awolidde. Owookubiri ye baamukuba bukubi ne bamutta. Bwe baamutta era nayo twaliyo, ne bamusala omuntu oyo, ne tukebera. Dokita Lubanzi oyo n'ajja ngamba nti jangu olabe, naga nti olaba wano okwerwanyarwanya. Nabuuza nti omuntu ono abadde anywa sigala, koze nnyo sigala, naga nti akati ono abadde agenda nakwefiira, ono ne bw'atandi mukubye amawugwe gonna nga maki maddugavu, biki ebyo, naye kati olwokuba nti yamukubye, kati balina omusango gwa madda. Owulidde okuba omuntu ng'oluusi ajaliyo etuuse n'embeera zabadde awangaaliramu agenda kwefiira, gwate ne weetekako ki n'omulala. So kati awo okwogera ebintu ng'ebyo kiba tekiina muki mutawaana, si kamugu kali ketwakoze eki ketwayogeddeko akagenda okuweebuula omuntu. Naye era olaba nti ne bwabeera dokita, era mmwe temubeerayo, tulondamu bulonzi muntu omu, babiri, owa famire n'awitnesi nga gundi eyo, olidde ebikolebwa ki mu mokyale eyo. Si buli omu kujja kukola ki kubeera nti atunuulira. Ekibuuzo ekisigadde kibadde kyetaaga kumanya omuwendo gwa tents. Imaamu nga bwali omunene yeetaaga tenti mmeka? 2, 3, 4. Ekirala nga bwamanyiddwa ennyo, tenti bwe zinaabeera 5, 6 ziyinza okutumala ffenna abanaabeerawo, oba muwendo ki ye gw'ayagala nga tannafa atubuulire nti mugulanga tenti bwe ziti. Kakati ekyo ndowooza kati Imaamu mwennyini akole ki, atubuulire omuwendo gwa tenti gwakola ki, gwe yeetaaga inshallah taala. Falyatafadhal mashkuur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamic Media, Qibla Islamic Media.